obuzibu nga taata wacha omuyimbi King Saha munnange Ssebirungi esaidi eno munnange ate ebitambula ku muyimbi King Saha era nga bambi abamu bongedde munnange ate okumusaasirako ebyatuuse ku akawunti ye eya YouTube muganda wange. Ebyo byonna byengenda okubeera nga ate nga nkubuulira ate tusooke tubiyitemuko wano ku Jamina TV era nga ngenza okukola video nga mwana mulenzi munnange King Saha amaze bambi okuta video nakyakala muzigo mwerere amaze okugita muganda wange naye nga sinaba kubeera nga nkubuulyako ate katono nnyo. Leka ate nkutegeeze nti no omuyimbi King Saha era avuddeyo munnange abadde ali mukooza mmotoka ze era nga leero yazeekwatiddemu wali munnange ate nakawuka mu maka ge kibadde kitambuya ddala bulungi nnyo esaidi eyo ku mwana mulenzi era nga omulabaawo abadde ali mukooza munnange ate emmotoka leero agambye nti nno leka nkikwatemu omukozi amugambye nti no leero nange kankikwatemu nange ate ndaga abantu bange nti no nsobola I can make it ye mwana mulenzi nno ate omuyimbi King Saha obuzibu nga taata wachamanyi Selector Pioneer. nekisaba kasoke nzire nakingamba Kingi tusoke waka wowe naendanga ne taata wacha entebe Your Selector. sakalanga ne taata wacha entebe Selector Pioneer. ekimala kati munange bwekitera bwe kibadde kitambula esaidi eyo jjukira nti okugambye mwana mulenzi abadde yakata video naye nga bambi waliwo information ebadde etambula ng'abantu beebuuza YouTube channel ya mwana mulenzi ono King Saha yabadde ki era nga mwana mulenzi munange King Saha avuddeyo munange n'ategeeza wali bafans be nti no YouTube channel yeerabidde munange password ate munange yamubuzeeko oba yagyerabidde yagirostinze munnange password so account eyo neebanga mmye nga talina ngeri ki gyasobola munnange ate gifuna tomanya oba maaso awo munnange byonna ebinaavaayo ate nja kuba mbikutegeeza naye nga munnange oluyimba era agguddewo munnange YouTube channel endala agguddewo account endala era nga osobola okugenda munnange oteekamu wali ate King Saha nolaba video ate wali ne bagikuleetera bulungi nnyo era nga bw'ogiraba munnange abadde amaze ogita muganda wange gwe alaba Jamina TV naye nga bambi osobola okugenda n'osubscribinga ku YouTube channel ye empya link ngitadde awo ku video wansi osobola okeberawo egenda kutwala butereevu ku YouTube channel ye olabe video eyo empya muganda wange nakyakala King Saha ate gyaleese esaidi eyo naye nga bwekityo munnange ate bwekitambudde ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo ines update endala making sure nti no osubscribinga bw'obeera nga tonaba ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo katono nnyo bwekiti